Mu kwogerako ne kitaawe w'omugenzi Haji Kasajja atubuulidde nga bwe yafunye amawulire ga mutabani we nga kiringa ekirooto eky'entiisa era n'ategeeza nti talina ssuubi mu poliisi mu kunoonyereza kwayo ku kufa kwa mutabani we kubanga ono si waakuzzikawo. Simu nejiteeka wano mwaite eddakiika 10-15 adde nkyali awo beevayo wasana nkumesi omwana wamusi akula nemukola ki nezigamu nemubuuza ddala wasa kulimba omwana bamusi ekiramusi simu nendiwagati baddamu ne babuuza waswa omwana akudala isima bamusi isima bamusi nemanya alla bwatu bwageze kubanga siina ngekiyinza kutuusaawo kugera kwa Katonda era mulina ekimanya nti Katonda yekigera nga kisina kyajja okuva era kyajja okugenda neba nga sina kirizaako okukekukinga yamanya esima jakufa amasasi jakufundi esaawa era kansalumu amutaasa amusasi kikyosaba gavumenti mu mbeera eno kubanga sijirunga ensonga niweneka nti egenda kunoonyera omwana yafudde Mungu yamugeredde gavumenti si yeegera agwa yagera yamugenda mu kwogerako n'abamu ku bantu be tusanzeewo batutegeezeza ng'omugenzi bw'aggiddwamu amasasi 6 mu mubiri nga gano ge gaamukubiddwa. Ndakola omulimu nange gwenkola abadde buloga nze ndi munnamawulire naye ate ffe nga bannamawulire oba abakola mu midiya gana amawulire gatukuba wala ng'ogyeko okubeera omukulembeze mu kitundu kino amasasi mu ggwanga muno agategetinga abantu abavaayo okwogera galeeseewo embeera ey'okutuusa olw'ensonga isima kumwala abadde nga firimu sita bwe bamutta firimu ebanga ewedde kati saawa zino nange simanyi kikyenzizaako kubanga ye muntu gwola adde atuwanirira mu buli mbeera si mu ssente wabula omutima gwe nga gwagaliza omuntu wawa. Eyaliko omubaka wa Makindye Ssaabagabo Emmanuel Kigozi Ssajja lya Beene alaze okutya olw'abantu abattibwa mu ngeri ey'ekyeyonoonere kyokka ne watabaawo alipoota zifulumizibwa ku nfa yaabwe era ne yennyamira olw'ekifo ky'ekyanja ekifuuse akattiro nga mu mbeera eno asabye ab'ebyokwerinda okukakasa bannayuganda oba nga bakyasobola okubawa obukuumi. naye nga ekyamunafu okufa kibi era tusaba Katonda bw'abanga akyadde mu bakulembeze baffe omwoyo ogulumira eggwanga gavumenti erwane erabe nti ekitta abantu kivaawo.